kati Papa Doko kyali ekikule kule kimasida jyalu nga kituse mu Haiti nga bwakukyalira yalina sente yalina obuyinza buli kimu kyonna Papa Doko eggaali yatambula n'eggaali n'addira gangs ez'abavubuka n'abawenjaga nga zikuba abantu n'abawa sente nga zikuba abantu tomwogerako. That's the reason as to why origination ya zigang yatandikira ku Papa Doko okwekubira muyinza yalina intelligence nene si bine bya Ruto abana ne balumba pano ne bagingira Papa Doko gwenjogerako yatuka ekiseera ng'agamba tagenda va mu buyinza kubanga nabyo akyatereeza mu ggwanga naye nga alina bazimba otegedde kati Papa Doko yaddiranga obuvubuka obuyaayi n'abuteeka mu mabaala bwe mumwogererako mu bbaala ebbaala nga bagiga mukiwulira bwe mugeza ne mwogerako yadde muli ku kisaawe ky'omupiira mwabadde mu training ne mutandika emboozi y'okwogera ku Papa Doko bibyo era nyobango abaana ba history bayinza obinoonyereza era dikitator bw'aba so newe mba mu katale kakati bikiberanga ekya big kale mpozi bw'obadde oyogeranga omuntu wa bulijjaawo kale okay kakati Papa Doko nja kunyumiza ku nfaayi naye kitegeeza ki nti despite the fact that Papa Doko yalina sente yalina agavubuka ge gang eyo ganga gye njogerako yazimbibwa ye kakati ba politicians bonna mu Haiti buli omu n'aba n'eggaali kati eggaali yatuuka ekiseera ne bakozesa eggaali n'abagwira ne batta president yaliko ennaku zino eyakafa bavubuka abo balina ebivukavuka byava mu Amerika ne bitta bano ne bakola eggaali kakati ebiyaga babirejja mu Amerika kakati okuva bamutta basobodde okufuna poliisi ye Kenya ne poliisi endala olwokuba they cannot control those gangs, they couldn't manage the gangs nga tebasobola they can even up to now nti Rocky Manoki ne Lubowa Chemba muba n'obugulupu bwammwe nga Lubowa yakulembera Bugembe ne bagamba nti eno temujja kujjayo era ne mutajja era ng'osobola kukubira eggwanga eririmu ne president ng'osobola kukubirawo e Bugembe nzigyeko eyo tukyaleko yakubalabako oyina kkubira ne baga nti leero tojja kyekiri mu Haiti tojja naye nga eyakizimba omwoyo ogwo okutuusiza Haiti mu mbeera eno Papa Doko otegedde I want you to underline ekigambo populist kakati ekireetedde Ruto ebuzibu okitegera bano Musamali Machivedi chikulu script yange nenjivaako muga ne mubuzaabuza Mudavadi Musamali Mudavadi yatata we yali Moses Mudavadi okitegera yaliko gundi wa Mui kati omwana ajja mu kintu kino kati ali ku mase yaki Mudavadi ali ku mase ya gundi ya vice president deputy president we nakomba ku kintu bwe kiwooma ali ku mase ya deputy president we era jali awagamba nti Mukama Katonda nyamba ekintu kino kitambule bulungi nnyo kubanga bali bakikuyu yasigaziza prime minister ne deputy president basigaza abalala mugende kati asaba sala kakati lwaki kyekimutawanya nti omukikuyu agamba mu Luswahili mugamba nti agende kwenda tukukoyi mu Luswahili bagamba tumechoka kwenda otegedde nkuwulira abamukuba bakikuyu kati bakikuyi abakuba Ruto anti Ruto bwe yali ajja yalinganga Papa Doko yajja yegonza Papa Doko mu kujja yasuubiza kati ono bwe yajja because of populism yajja n'asuubiza banna Kenya tikiwedde ina kusala emisolo abavubuka bagenda funirawo emirimu ontegere kigamba omu agenda kweyagala esente manya esente zigula ebintu tezija kuba za muwendo wa cost of living ja kuba low tejja kuba high kakati bana abaana bamubala kyebasuubira generation Z anti kati bantu basobola kukkiriza omusajja gwe bayita gundi oyo omusajja yani oyo Odinga Odinga
baba olaba ogabe di baba oliye papa ono baba kakati baba tasobola kukkiriza takuwa budde kwetereza wandirongosa kwetereza come what may otegede takuwa budde kwetereza kakati ekiri Kenya gwa bitugamba bituwe watusuubiza ng'ojja bituwe tetulina mirimu gituwe politics of populism naye tebamuwadde budde politics obampaane anyuma akaseera katini politics obampaane anyuma akaseera katini emotoka tenaka kwakiseera teeka mu 10 tebamulinda ati gwa bitugamba watusuubiza gayagamba muleke ensibeshosi omusajja ali meeya mu kibuga Jinja yasuubiza Jinja gakubalanda bana Jinja bamulinda tebamuwa budde kola tebalinda majidu batambuze kola bamutwala nchaji nambuze no ni London ne bamubuze ni London ebambuza nga mulusogeza politics ni London baba politics wachiwulira chovola akasolo we mwagalira yabatwala butwaza atu yabagamba nze temunsubira mu kirala kamba vuge byensobola okukola byenjokola sagala nakusuubiza mpewo era kasolo tosobola kugamba ndi kasolo yakusuubiza ki naye motoka owa meya bagiwambe ati kati ebyabwe ate ebyogera biki ebyakoze kubanga already babanja kanzu babanja kanzu kakati politics of populism bwakola ki bwaleeta obuzibu ani bagakuba meya wange politics of populism uli wa machola politics of populism bwate uli wa machola agenze Bulaaya amayini kiyagenze kakati mwe banabe yavuze bampuliriza do you want to be Papa Doc do you want to be Ruto because problem eri ku kintu kino naye Ruto anama mu kusimbuko nyumirwa Ruto yamutadde mu kibeera ati yasigaza mugundi he started with conceding eteka ndi jeo ati aina ne bagano bitegeera aina mudavadi musamali baina sente bagagga ze family ngaga mu Kenya abakenyata gundi Odinga naye lwaki takambwala kongo wakuno gagavubuka gwe nagayisa mu kiboko ati eri bali ebyabwe nabadde mbyogerako jjo ebyabwe ebya Kenya si bya Uganda constitution yaabwe bo bisanje ebya bibiri byokka n'ekimu kutwala actually namajjo okuyingira mu bantu olina okuwanda olina okusaba kati akulira police president osaba judiciary akulira police resigns kiki kye baliko koma resigns tebasuula musajja oyo ati bana abakikuyiro bazanyisa that's why I was telling the secret plan yes waliwo kyemwerabidde waliwo ekiriwo ensi ya Africa nzibu nnyo okufuga ng'abadde mu ntebe akyali omuse yennyini anti kisinzira nsi ki si mu nsinga n'omulamuzi Ssaabalamuzi nga president yamulonda obeera president leero ne tukulonda mutabani wa Amos nagenderwa kitula n'atuula eyo tosobola fugano anti kigamba tosobola anti kigamba agambye nti si mu nsi ki because bw'obeera mu nsi ng'akulira police si gwe omulonda akulira amagye si gwe omulonda Ssaabalamuzi si gwe omulonda electoral commission si gwe kitegeeza essaawa yonna kikoze kakati byebyo kyovula amugera kusiga ngo mulya ozambe zinkudi ati kakati bano bali ezo lwakuba obudde buganda lwasigalidde mu Zambe ati kati mwagenze mu Zaire akadde kakuweddeko omuntu ali serious ali mu ati uliza mwagenze mu Zaire kati Uganda bwetwogere yagenze mu Zaire embuzi zeekaabya embuzi zeekaaba tweyanziza nnyo gwe atuwuliriza akadde katuweddeko 89 kasirisa ennya Nabasa Radio Evening Drive lyanda kulyanda